Shiela Gashumba akwata omu Kasuku Kasuku kuva mabega bazenga bamwogerako kugamba nti asabiliza nnyo abayimbi naye Shiela Gashumba avuddeyo ate n'awa bwino engeri Kasuku gye yeeyisaamu nga buli wamusanga n'amusabayo ekyetaano bw'asanga Makasi boyfriend wa Shiela Gashumba naye n'amwekukuutirizaako kwegamba Shiela ye yasooka n'okusooka okutwalako Kasuku ku Serena okumugulirako ekyokulya. My name is Sandra. Thank you so much for watching my YouTube channel. Wabula njagala nsooke mbawe video eno ya Shiela Gashumba ng'alangira omwami Kasuku. Kasuku bamukunkumudde bamwebulidde ddala ne bamulangira emyaka kenze eby'okumukuba byonna njagala weetegereze bulungi owulirize bulungi omwana Shiela Gashumba ng'alangira Kasuku. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow me on Facebook, Sandra Yuji, and on my Twitter @SandraLian6. Kasuku y'omuntu ansanga buli kaseera n'asabayo ekyetaano yasanga Makasi boyfriend wange ngali mu governor nayagala okubeera ku table nayagala okwenyigawo nayagala okola ki nayagala okubeera awo ng'ayagala ekintu kyalina omuwa ssente naye n'ogenda ku TV kati bibeera bikukwatira waggwa omuntu asiba ku radio ng'ovuma abantu ngamba bibeera bikukwatirako wa okitegera tebikukwatirako wantu wonna mulaninga okwerespect nga muli basajja abakulu mwakulakula dda okitegera mwakulakula dda mulaninga okwerespectinga twagala me if you disrespect me I disrespect you naye omuntu nga Kasuku omuntu gwe natwala Kasuku gamba abantu nze yasooka okutwala ku Serena okuhavinga lunch nga tobeerangayoko yalina buffet bakuba Kasuku yatandika wano cyberbullying sinooyo Tina Kasuku yatandika cyberbullying e Kampala. Yes, God's plan is behind this video. Naye omuntu sikuliko Kasuku yasooka okunkubira okunsaba video ya cyberbullying okuinterviewinga ku YouTube channel ye ne mugamba call me on Monday kubanga yansaba dda interview amanyiwe kugamba call me on Monday that's a no nofuleyo mpalana namusanga nga postinze ku video ku WhatsApp status kati Kasuku olwana nange nze I'm like your daughter okitegera munakyusa di industry mwe bakasuku olowooza nti n'abantu bakumanyi munakyusa di industry okola live video n'ogamba abantu nti novuma president mbuno yakoze ki Brian White n'omuvuma president okitegera naye nga Kasuku gwavuma president olowooza nakuwuliriza batya ng'osiba ovuma abantu abatalina kye bakola industry egenda kukyuka kuffe nze nga Shiela Gashumba ne boyfriend wange oba boyfriend waffe ba Facebook inno industry egenda kukyuka oba mwagadde oba temwagadde me I'm here to change the industry kati gwe Kasuku tolina kyongamba era kafuko wa NBS nze kusasira kubanga abantu they are not credible okwogera ku cyberbullying kubanga be basinze okutocharinga abantu mwabasinza banayiga abayimbi bakowakowa dda abayimbi bakozesa drugs bakozesa cocaine bakozesa enjaga bakozesa buli kimu kubanga mmwe naye nga bigenda kutuukawa ate banange nze wonjogerako nga nakuyambako ngenda kujja wano nkulangire ekyo kyo nkyogera leero ngenda kyogera enkya oba enidde Kenzi yakukubira kubanga wali oyo olimba oba mboba yakola bikinze sabimanya nakukuba kati lwaki yakukuba gwe nga takubangako bantu balala ne good meaning omuntu good meaning agofuma akola show za kusi n'ebintu byalina kati gobeera ofunira wange oyogedde ku oba koyo muyimbi oba oyogedde ku Shiela Gashumba wensula wakusinga nze life yange nzi 24 life yange je living ku 24 twedi living angako ate ng'osinga emyaka ate ng'osinga emyaka don't pretend onkubira oyagala interview wemba ng'anyo gikuwa ate tompalampa lwaki mwagala nnyo attention gye mutakoledde ebintu mwabikola dda mwagenda ku radio ne muvuma abantu ne bitakola era abantu tebamanyi okitegeera omuntu wasanga oyo Kasuku tasobola kumanya nti no ye yakola ku radio